because Uganda is not a failed state, it is not a dictatorial state, it's not an Egypt, it's not a Sudan, it's not a Libya, it is Uganda. Uganda where... Okay, tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutuwegeka amaaso, okussa n'amatu okubeera nga mutuwuliriza. Olunaku olwaleero tugenda tunuulira ebintu ebiwerako. Ebimu ku ebyo kwe kutunuulira Mwami Museveni ne mutabani we era nga ye CDF w'eggwanga lino Generaali Muhoozi Kainerugaba, n'ezimu ku ntalo z'alabika okubeera nga ali mu kutakula eziyinza okuviiramu eggwanga Uganda ebibala ebitali birungi. Gwe wenna mpuliriza, tugenda kubeera nga tukuba tooki. Wiiki eno yennyini gye tulimu, General Muhoozi Kainerugaba yalumbye eggwanga erya Sudan, era n'agenda mu maaso n'okuba nga ategeeza nti omukulembeze wa America eyakalondebwa Donald Trump wamalira okubeera ng'atuula mu ntebe, bagenda kutuuza meeting boogerezeganyemu, era bw'anaava eyo agenda kubeera nga awamba ekibuga Khartoum ekya Sudan. Gavumenti ya Sudan evuddeyo n'erya mu ntama, evuddeyo negenda mu maaso n'okubeera nga egamba kano akaana obwana tekagenda kubeera nga katumanyiira, esabye okwetonda mu bunnambiro, era nga tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ebyo. Njagala ojjukire nti Mwami Museveni yakajja amaviivi ge okugafukaamirira eggwanga erya Kenya, era Mwami Muhoozi bwe yavaayo n'ategeeza eggwanga erya Kenya nti asobola okubeera nga alirumba mu nnaku nga 7, asobola okubeera nga amaze okubeera nga aliwamba era ng'awambye ekibuga ekikulu. Agamba nti taata we n'asigala ng'afuga Uganda, ye n'aba ng'afuga eggwanga erya Kenya, East Africa n'ebawoomera. Mu bigambo ebingi bye bibe tuwulidde ng'ategeeza nti eggwanga lino Uganda terikyaddamu kufugibwa muntu atali wa magye, teri civilian agenda kuddamu okufuga ggwanga lino, anaddako ajja kubeera wa magye oba wa poliisi. Ne kibeera nga mubalabira ewala lino eggwanga lya magye era lifugibwa magye. Mu ngeri endala, General Muhoozi mu ngeri y'obutawa kitiibwa bantu n'entalo zagenda alumbagana ziyambirawa eggwanga lino. Enkolagana y'amawanga, ebigambo bye birekawo enkolagana y'amawanga. Muhoozi y'omu eyavaayo gye buvuddeko n'agamba eggwanga erya America ng'agamba ambasada awawano Pope n'amugamba aveeyo yeetonde, singa teyeetonda yali amuwadde ennaku 2 zokka ajja kumulaba akamuvaamu. Y'omu Mwami Muhoozi yawooninze abazungu okuva mu ggwanga erya America bannamagye bwe bataabulira kitundu ky'e Congo agenda mulaba akanaamuvaamu. Ye Muhoozi tugenda kwetooloolera awo. Olunaku olwaleero sirinzekka, ndi ne Kanso Namutebi gye buvuddeko. Comments naziraba nga ddala ziwooma, ziwa essuubi era ziwa amaanyi. Neŋŋamba kakati tugenda beeranga naye attaanye eby'amateeka. Ne mwene ensonga wali okubeera ng'atulambika awo we tukutta wakyamu asobole okubeera ng'atereezaawo ensonga za General Erweru eyatumibwa okulumba olubiri lw'omusinga mu 2016. General Muhoozi yagambye kino nja kukikwata ngenda kukisiba kino ekiralu. Kakati kino kitegeeza ki eri mmwe abakozesebwa gavumenti eno bwe kibanga General Erweru? Mwami Muhoozi agamba gasiya buloolo, nja kukisiba kiveeyo sayidi z'etteso. Kanso kasooka babuuzeeko then tuvaawo twolekere. Nkusaba wuliriza. Okugattako ku ggwanga lyaffe bino bigambo ebisigalawo biba tetukyaliwo, bigambo bya mukulembeze General Muhoozi Kainerugaba akozesa omutimbagano gwe ogwa X lwabafunyemu obudde
okubaako ekimunyumidde oba ekimutataaganyizza ng'agenda ku mutimbagana gwe ng'abaako byateekako ebitono n'ebingi byagenza ateekako ebimu bitutadde mu ntata ng'eggwanga likubye ebituli buweereza bwaffe ng'eggwanga tusoomozezza ekitiibwa ky'abamagye ng'eggwanga ndi muzzukulu wa gavumenti kanso webale nnyo webalire ddala tukwaniriza. Alright, ewatali kubeera nga tubamalira obudde, njagala kubeera nga mbazannyira akamu ku butambi bwe tugenda okusooka okubeera nga tutunuulirako. Kanso wiiki eno yennyini wakati mu bigambo ebyawandiikiddwa aduumira amagye oba akulira amagye ga wano, yayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Mpuuga n'agamba nti presidential material. Kanso tutandikiraawo. Kino kitegeeza ki? Nga ye muntu y'omu eyawandiika ebigambo ku Nobert Mao, oluvannyuma lw'omuwandiikako nti naye presidential material ne bamukwasa obwa minister for justice and constitutional affairs. Kiki ky'olowooza ku bigambo bya General Muhoozi ng'abyolekeza munnamateeka munno Mathias Mpuuga Nsamba owa Nnyendo Mukungwe? Kitulaga nti ab'empisa embi ababiri basinkanye. Ab'empisa embi ababiri basinkanye. Omu talina njogera, omulala muli wanguzi. Akati bakoze ekintabuli. Era awo we bali katukundi katuufu. Tugamba bali wakati mu mulyo. Babeera awo. Naye ng'akyembakakasa amateeka galigolola enjala zaago, abantu bagenda kusobola kudduka. Amateeka ani agenda okugakwasisa ng'abandi badde bagakwasisa be bagamenya? Mu byafaayo by'ensi yonna abantu babaddengawo nga babolonga amawanga gaabwe ab'enjawulo watali wanooka mu ggwanga Uganda. Kakati abantu abamu baba bafunye omukisa okuba nga bakulembera ne bakola bye baagala. Time will always catch up with people. So mulimu ffe ebintu bye tuwa obudde. Kakati nze nimbuuza biki ekyense ennyo kye balabye mu Mpuuga okitegeera okugjako okwogera ennyo n'okulungula olugezigezi olungi ennyo. Ani olugezigezi? Mpuuga alina amagezi mangi nnyo bintu ebinafu. Okay, ye kansona Mutebi si byange naye ate mbivunaanyizibwako kubanga newe nandibadde nze bye nandyogedde kanso si kyo waliwo mu mateeka kye tukoze ekikyamu. General Muhoozi Bobi Wine yawandiise ebigambo ng'agamba nti bw'obeera mukwano gwange n'olaba nga mulabe waffe ayina kyanjogeddeko obulungi tandika okuneekengera. Agamba nti nandibanga nakulyamu olukwe. Ogitegedde statement eyo? Gikwate ng'ogizza ku Mpuuga nti olwaleero Muhoozi agamba nti presidential material bwe bali bamugamba ave mu parliament nga commissioner aba NRM be bamudefendinga era ne bamulemezaayo. Kiki ky'oyinza okyogerako ekyo? Abaganda balugerayo ne balutuusa. Mbuulira gw'oyita naye. Nkubuulira empisa ze. Kaakati bino ebintu tetugenda mulimu ensonga nga nnafu nnyo okugiwa obudde bungi nnyo. Mukadde waffe Mpuuga we yasiwuuka empisa ffe ne tumugamba ffe tuyinza okuba tuli baya era tuli banafu era te ffe tetuli babbi ffe tetuli balyake tuli bakumpanya. Noonya abalina ebyo ebisaanyizo mukwatagane nabo okitegeera. Era bo abalina ebisaanyizo ebyo ne bamulaba bagamba oyo waffe okitegeera. Nze newembeera eri wala abemma bagamba oyo muzzukulu wa Gavunga oyo waffe oyo wamuffe mumuleete. Ne bwe mba nkoze ensobi asiramu bagamba oyo waffe mumuzze okitegeera. Tebasobola kuneegaana yonna. Abantu abamu abali mu ggwanga lyaffe lino nze ntera okigamba abantu era nkikkaatiriza
kati bannanga abantu abasinga kubeera mu opposition tebaliyo nti balumirira eggwanga Uganda. No, abantu abamu bali mu kunoonya bungi bw'abaziisi. Yes, abantu bali mu kunoonya nti nze abantu baziika omuntu gundi nga tubangi nnyo. Abantu baagala just kubeerawo ng'amannya gaabwe galiko attributes, ekitiibwa. Abantu bali eyo nga tebali mu kubalumirirwa. Era kyova olaba abantu ebiseera ebisinga obasanga ku maziika titeyandiyagadde kubeerawo naye akuŋŋaanya abanaamuziika. Kyogamba omufu akola campaign tebabeerayo. Kakati Mathias Mpuuga nze mugerageranyaako ng'omuntu alemeddwa akunyikiriza ebimuli ewala. Okitegeera bino byonna byagezaako kulwa byataddewo bali babikozeeko ate era nga yeemu ku nsonga lwaki ebintu ebisinga tebikola. Ayagala obwami ekisukiridde ye ng'omuntu is a very selfish person. Because let me tell you, if we are the cause and that cause is bigger than me and you, let's transform this country. Let's borrow some time from our great-grandchildren. Abagenda okujanga fete tuliwo. Let's better this and that. Uganda si yensi kusema zinga wafirika esinga okububi. Ensinga Chad, they are doing bad. Okitegeera. But we are coming at a point where you sit nogamba no. For God and my country. Kula Katonda n'ensi yange. Abaana bagenda okuddawo basangewo better services. Basangewo something better to look at. But for these people, afaayo ekintu kimu nti nina emmotoka litikka, ngendera mu faamu mwene emmotoka, banyumirwa nnyeze emboozi nga babodaboda babadiscussingako. Ebintu byabwe batwala ng'ebikulu kubayita nti overseer w'akalulu k'egundi. Tebalina kirala kye bakola. Kakati nga bamugambye nti agende mu America atunuulire ensonga z'akalulu. Mbabuulireko buli wobeera awo nga bwe bakuyita ku mukolo kikusamyukiriza weerabira nti oba oyina ebbanja. Okujja obuzi ku mukolo tekimala okupuleginga kikulu. Okitegeera. Kakati Mpuuga yagenda n'asanga abantu nga gye yakulira bamuyita omukulu era ne bamuyita omugezi. Nze by the way, I have a problem with people abagamba Mpuuga mugezi nnyo 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 nnyo. Mugezi mwamupima kuba siruki. Mugezi yazuula ddagala ki? Nange wano bangana until when we are at that point where nga mutugamba Mpuuga mugezi nnyo 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 mutubuulire ti mu mwaka guno we yakola olupapula lwa senior four yalusinga mu nsi yonna mu lutuwe tuddemu tulugezeeko waba yalusinga. Tewali bamupima kuba siruki. Kiraasa okutegeera nti ono omugezi wabawo asembi. Ate asembi ayamba nnyo omusomesa okuditamininga. Teri kyewuunyisa musomesa nga baana bonna kubeera nga bali awo. Ensonga endala gye njagala era otunuulire. Nabadde nina be ŋŋamba nti kubigenda mu maaso wakati ku Mpuuga ne Yetonze. Nga ngezaako okubuuza abantu Mpuuga y'ani? Era nga mbabuuza Yetonze y'ani? So nabadde mbagamba nti abazadde iffe newoze ku kigambo kyo kye wayogedde okwosa jjo. Wagenze n'ogamba mu programu gye twakoze nti abazadde mufeeyo ku baana, bwe mutaabafeeko mujja bajjanga ku poliisi. Kati nange nakikozeseza nga ngamba nti abazadde muyambe abaana bammwe okusobola okusevinga ebiseera byabwe birungi mu maaso. Nga nzija ku Yetonze nti taata we ali mu kkuba mavivi ku ttaka. Akyali wakati mu kuteeza enkolagana ya Uganda ne Kenya. Tukyali wakati mu kulwanagana n'ebbanja erya Congo. Kakati agaseko eggwanga erya South Sudan. Mu bigambo bye bimu kituzaayo nti abazadde abaana mubakole ki? Mubawe obudde. Singa mubawe obudde bayinza obutaleeta bizibu na kuba kubisanga amavivi gaabwe lunaku. Ku Mpuuga nabagambye nti Mpuuga ono Mpuuga azza forming alliances nga ye yazikulira ekigendererwa kiki. Mpuuga yanyumiriza mu kubeera buli budde ng'asemba mu kibiina abajja ne bamusanga
tusse ku bibiina ebyowansi mu P4 era nga yewona nti nze mundaba wano ndudde mu kibiina kino twogera ku opposition gwe toyita naye abajja bakuyitako bagenda ate abagenda oyagala okusika nze ndi w'amaanyi ndudde wano mwansamu Mpuuga ebiruubirirwa byeki ebiruubirirwa bya Mpuuga afuminza alliance akoze biki ne baki ebiruubirirwa byeki era lwaki bonga bayingira alliances ate era be bafuma nze wombuuza Mpuuga mugeraageranya ku muntu nga kusi akuze ne kiyitawo nakuba empiiyi mu bayala kiraga omuntu akola ebintu bwe byo batalina mpisa bw'oba kusenga oli mu bayala you excuse yourself from them. Mpuuga ekisogera ddala nze nina obulumi kuye otegeera ebigere byatambula ewantu gy'alaga takyalabayo kati agenda bugenzi kyebagamba omukalukalu tajja buki bwenjagala tunuulire ffe twatandika okufuna obuzibu n'Empuuga nga ffe abantu bannankyukakyuka gwanga lino oba abantu abagamba be as it may but we and we are only demanding for better twatandika okufuna n'Empuuga obuzibu ku kintu kimu mwatudde n'olaba ng'ogwanidde okuweebwa akasiimo n'okakwata Mpuuga biki by'okoledde eggwanga okwawukana ku bantu abalala gw'okwatibwa akasiimo. Our issue was Mpuuga teyaliyo yekka but lwaki mulowooza nti lwaki lwaki mulaba nti amaaso gonna n'amannyo gonna n'engalo zaffe zonna zitunudde ku ye ku Mpuuga ekintu kino yakireetamu entondo kati takyaswala aswaza buswaza singa Mpuuga yakwata kisajja kikulu bino ebintu bituukawo annawuliddeko omusajja omu ng'alinga abalaata n'agamba singa yakwata akasente kano bamuyita omwogazi wa NRM bamuyita ani bannange erinnya linvuddeko yabadde ku TV emu n'agamba if it were me nandikute 30% n'egitwala mu nuupu ne babeera nga banzijjako pressure. My friend, our problem is not money. Obuzibu bwaffe si bwa bukadde bitaano. Our problem is the principles we stand on, the values, ebintu bye tugambye abaana. Gwekuta obukadde bitaano nga tulina abaana abasukka mu 2 nga baziikiddwa. How are we going to explain it? We are not saying singa Mpuuga ya justifying nti bananga akakiiko katudde ne kitandikira kunze nabadde wa mukisa nempeebwa nusu obukadde bimeka 5 obukadde bino 5 bannange mwatugamba sente bazituwa tuzireete oba tuzikwate kuba zaffe sente zino nzikome nzireese tuzikole ki tuzisalira amagezi bwe yadda awali eri yatandika kubalaata yavuddeyo n'atugamba mwangoba munteeka kujja ku suspension okumala emyezi 9. Mpuuga wallahi oli muntu mukulu tusaasire ffe abaana n'abazzukulu okukutuuza mu lukiiko bino byonna byali mu kukola akootakoota mu gaalumonde teriyo omuntu nga mutegevu nga munnayuganda ng'ayina ensa ng'alumirira ensi ye kabe munnamagye ayinza okuyimirira emabega wa Mpuuga ko tukiyakoze you people machazi this country eyina ebizibu byonna UPDF gegamu ku majje wano mu Africa gatunuuliddwa ku mpisa tiki ku malirivu tiki patriotism tiki abasajja abayiwa omusaayi baku bino bineno rigimu eno eriwo abasajja abayiwa omusaayi okuuma ensi okitegeera nga balwana tugisange. Some of us, our parents served in this army, so these things go hard on us. No. The price that was paid for this country to be where it is too high to be risked, optoid with. Katika mbabuli yako teri muntu ene soba person ngo omuntu ego gukuweereza nga mazima ddala gukolanga emirala we giyina okukola asobola kuralinga behind him. No one.
It is either you have a political party or an NGO, or what is that, for God's sake? This guy is babera we, but this is a business. Katika mbanyonyoleko mu business ya politics. Abamu kumwe temunnatega business ya politics wetanga yotambula. Abasajja batulabo nga bampuga we mubalaba neje emitwe gyabwe gye bakuba mu tinti. Ne bagamba kati kino kiwedde tugenda mu kalulu. Nagulawo ka political party wakagulawo nangenda n'akaligesa nga malo kaligesitalinga n'akikozesanga beseri okulembeka sente okambitonde wabweru ne mu gavumenti yennyini kumwali mu kumpuliriza olwaliro njagala challenging ngambe nti political party sebe kwa sente nabeera ino mbaka atya. This is a wastage of our resources. Impuga is defending this nothing so much. Ababulira abawumba lute babulayo ogenda kusanga yanga alina ababbe bibiriti batandiso bigger abayingize. If these people had that love they have for the too much materialistic things munsi muno nga gye balina ku nsi yaabwe mpuga yandibadde ajja. He owes a country an apology. Bannange you have learned so much mutambudde ensi eno gimala kulete mwina gyoyize era gye mugenda mukopayo kikopayo kutulawe muto atunulanga endagaano enfu. Mukalukalu emirembe gimuweddeko buli kyakwatako mpuga nakyo bananga we don't mean to insult, we don't mean it. Naye omuntu ajja n'abakakasa n'abalaga ebintu nga tebibanga nawo. Wallahi nange nanga kalula nkazitowanga ako. I have the same share with like you. Sikanjawula kako sikaredi. Why would you do something? No jale no chekalizam. Why would you come and explain something that is non-existent? Okay, kaso. Bogafe yatumalako ebyewungula. Naye ensonga endala gye njagala tutunulyeko. Tetunaba kutuuka ku nsonga ya Jeno kulumba ggwanga lya Sudan n'ebino ebirala ebizze bibeerawo. Kanso twalabye era tweet ya Jeno ng'agamba nti ka Bobi amannyo gaako si malungi tali organized. Kesi bakura ku Bob Mare. Bob Mare ayina amannyo malungi era amannyo ge gabanyankole. Agamba nti amannyo ga Bobi bali disorganized. Teyakumyawo naddayo n'awandiika. In fact ne Bobi yakoze kyamwanukudde. Amugamba why amannyo g'ogamba gano ge gabatagaza. Ekikulu si kyamannyo naye kyaki ky'odelivering eri ensi. Comment katono nnyo ku bigambo bya Jeno w'amagye naye nga Jeno musaale mu nsonga z'ebyobufuzi. Kiki katono nnyo tusagala tukirweko ekyo katono nnyo then ombuulire bwe kiki olowooza kujja. Mwezi gwa April mwaka gwa 7 yake ejo obo gitunulidde ali mu 5. I quote people yagamba ekyantumiza mundabani wange muhoozi omuntu yenna ozaliddwa with a purpose kuwolera kitegeeza ki ono newe munankola ki agenda kukulakola ki he is going to revenge. My question to you Ugandans out there, what is he going to do to revenge at? These simple questions olunatandika zeebuuza noononya ansa nga togikwasa nga nange bwe yambula tugenda laba ebintu. Some people are born with a calling, some people are born with a purpose. Kwoza has a mission to fulfill for his father. Abachwezi waliyo bawuliddeko. Kiki omanyi ku bachwezi because bwe tuwulira Jeno Muhoozi kimu bibiri fa abachwezi. Kiki omanyi ku bachwezi n'ekirala balagawa koza omusajja ayinza okuba nga yazaala omwana we kuwoolera naye nga kino ekitamuva ku mwe ky'abachwezi waliwo abamala w'abachwezi nga bagala kuza bachwezi. Gwe kiki oyinza okugerako ekyo? Bachwezi weebali they are within us and they are bigger than us and they are not going anywhere. Trust me and what
Njagala kwebaza gwe wenna atugoberera, webale nnyo, webalire ddala okubeera nga owuliriza emboozi eno. Ono ye Kanso Namutebi ayogera with facts. Bino si byakwerogootanya, nedda. Ayogera nga munnamateeka kyagera akimu by'obugambo. Twebaza era twagala kubasaba genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga eyakatwe gattako nga gwe mulundi gwo gw'ososola omukutu guno ate mu ngeri ey'enjawulo. Genda mu maaso n'okubeera ng'olikinga video yaffe. Buli wolikinga video kigiyamba okudduka ku speed ya yiriiri, information neba ng'etuuka ku muntu omulala okusobola okubeera nga naye amanya ebintu ebiwooma ebirungi ebigasa era ebigatta ku ggwanga lyaffe nga bino Kanso Namutebi byagenda mu maaso n'okubeera nga atubuulira era atunnyonnyola. Kanso, njagala kuva kweno ensonga oba tusooke tuzanye akatambi ndowooza tusooke mu bigambo. Kanso, bino byampeddeko nze bya Byononese nate. Generaali yavuddeyo n'agamba nti Geno Peter Erweru eyakulemberamu olutabaalo lw'omwaka 2016 nga bagenda e Kasese mu Lwenzululu balumbe olubiri balukube. Peter Erweru mu bigambo bye agamba tebaalina kyakusalawo oba teyalina kyakusalawo. Mu bigambo byera Peter Erweru agamba nti baasanga omusinga nga yayina sente ezigenda okukola mbo baali baagala kwekutula ku Uganda bakole ensi eyaabwe. Bagenda okukuba olubiri ng'omusinga ebintu byonna yabijjamu, talinamu yadde essaati yadde empale entono nga baabijjamu. Famire y'omukyala we n'abaana be nga yabafulumya dde eggwanga. Kitegeeza olubiri baakuba lukalu. Abantu bye bagamba mbu balina bye baakubiramu temuli. Okusinziira ku ripooti zitulaga nti abantu abasoba mu 100 battibwa ku lunaku olwo. Peter Erweru agamba nti tewali kyakusalawo, balina okukuba, balina okuba olubiri. Wakati bino byonna byogedde, gye twabalabye tweet ya Byononese nga ayogera ebigambo bino. Tweet eno mbadde nayo njagala kubeera nga njikuzannyira. Kanso, kino kitegeeza ki? Katono nnyo tufune ku tweet eno. Geno sooka oveeyo tufune ku tweet eno then otubulire kino kitegeeza ki? Erweru okay, Geno vaayo, Poga vaayo, yoyo Geno Peter Erweru. Tuwulire ku bigambo bye. Alright. Peter Erweru wakati mu bukambwe obungi, bino bye bigambo bye. There was no child in there was no child in that camp. There was no child there. Mumbere got to know that we are going to attack him on Friday. Mumbere sent his wife on Saturday the 26th in the morning. That's when he sent his wife with his children and they all left, with including all his property. Their flags,
praised everywhere. They had an army. They had an anthem. They had currency. They had a map for their country. There was no child in that camp. There was no child there. Oyo ye John Peter Erweru. Ebigambo by'obiwulidde. Wakati mu bukambwe n'obusungu ng'ogattirako n'ebigambo General Muhoozi bye yayogedde. Kiki ky'oyinza okuba nga ogamba Peter Erweru mu kiseera kino n'abantu abalinga Peter Erweru nga bakozesebwa finally ne bamala ne balabika nga abagobeddwa. Olunaku lugenda kukya nabalagirira abalabe baffe gye twekwese mu kisaka gye wabalagirira gyonna. President Museveni alina obwesigwe bungi nnyo mu ggye ly'eggwanga. Ekisinga omuteekesaamu obwesigwe nti essaawa zino alikulira ye Muhoozi. Yaliteekateeka eggye ly'eggwanga bw'olitunuulira nti bajjene abasooka. They are the direct descendants from the rebel force. Damu ekyo W'otunuulira bajjeno abaliwo oba n'abakunukuliza ekifo ekyo okufuuka jjeno hierarchy. I think ekitiibwa ekisembayo jjeno mu magye. When you look at the generals we have in this country, they are the direct descendants from the rebel forces. Therefore, Museveni yazimba ekintu kye n'akiteekamu obwesigwa. It is a chain. Oshegera olujegera we lugondera we wali amaki amaanyi gaalwo. Museveni akkiriza nti engeri esinga gy'asobola okukontrolingamu n'okuorganizinga abantu. Ekintu ekisinga okuba nga kiteekebwamu wano ssente, kintu kyonna nga kirimu bannamagye. Ennyota zonna ze twagobereranga ezaafuulanga abantu bannamagye abasukulu okuyingira amagye g'eggwanga byonna byavaawo. Eggye lya Uganda oba eggye lyazimbibwanga ku gino emisingi. Bagambanga treat people with dignity and respect at all costs. That was one. When you make a reflection ku magye ga Uganda olwaleero, do they respect? Bino kituzaayo n'otunuulira nti olwaleero bakwata civilian ng'Olivia Lutani bamuparedinga mu court martial. By that you have abused her right. Therefore there is no dignity and there is no respect. How you want to phrase it, that is your business. This is my observation. And this is my point to this country. Ensi bazimbanga obwesigwe ng'omuntu yeesiga munnamagye. Twalinga tugamba okusinkana owa poliisi Nsango w'amagye. Naye kaakati kati bakyali b'amagye abamu bannamagye. Edda twaddukanga nga byonna biba biganye. Our safety net was the army. But now we run from them. Bagezaako creatinga fear mu bantu bave ku buli nsonga. Kyobola ba institutions ezisinga. There is a transmission of power gye mutannagoberera. Institutions zonna bw'ozigoberera bagenda bazikwasa ab'amagye. Somanyi njagala nnyo okusomoza bannayuganda. Mukyegendereza nti kati enguudo eziba zikolebwa bannamagye. Kikulaga ki? eggwanga lyakwasibwa amagye lyava mu ngalo z'abantu. Liragawa. Awo njagala okusoomoleza pulezidenti w'eggwanga lino. Yavaayo awo ye mwennyini n'atula mu kamera n'akakasa ensi. Eno Uganda tegenda kubanga Sudan.
This is not a failed state. UCDA lyo lyabalamu wano nga mulimiko bonaabona n'ebyemmwanyi. Bannamagye bavayo abagamba bati. Mumanyi UCDA kati bajja ate bannamagye be bayingira. Bannange buli weweekako okulowooza obaako by'ozuula. Njagala otunulya institutions gw'otandika zigoberera. Nze mbawaddeko ebyo. Abannamagye be bagaba emmwanyi. Bannamagye be bagema embuzi. Bannamagye be bayina bino. Be bazimba. Kakati kitegeeza ffenna tulina kufuuka bannamagye. Ensi ebeera ekyali ya demokrasiya. Naye omukulu atugambye mwami Museveni nti Uganda nsi bannansi be beesalirawo era democratic country. Mwasembayo kwesalirawo. Olwo sirujjukira. Kakati nze ndujjukira. Mwasembayo kwesalirawo wano nga tulonza abantu. Ne batuwaako be basuubira nti abo basaanidde. Mbagaana. Olwo twesalirawo. Mwesalirawo. Sebo mu Uganda mwawula omuyiiya n'omutetenkanya. President Museveni n'abamuliraanye batetenkanya. Si bayiiya. Sikyogedde nze nkomyawo. Ejje ly'eggwanga lyayinanga setting the highest standards and being accountable. Basembayo ddi okubeera accountable kulimi. Sirujjukira. Omuntu akeera n'akola statement on behalf of Ugandans and we are not supposed to respond, not even to question. Bagamba ensonga z'abajjeno muzirekere bajjeno. Jeno yalina ocommunicatinga with context, horizontal and vertical communication. Bannamagye bakitegedde kye mba ntegeeza. When you say you must communicate, kitegeeza that you must communicate with men and women in uniform as well as communicate with the civilians, the plain Ugandans. Okitegera? The message is passing on the same spectrum. Now, we had one of the things I wanted to even conclude my submission with. We had to have monitoring and evaluation of the team. Which team? The army. It is a team. General Muhoozi. Ensonga lwaki tonnumya mutwe? Ensonga lwaki mu General Muhoozi nze nsigala nkulaba bulabi? Kuba nze nategeera lwaki wazaali. Nga tebaakinkaka muzeeyi wo kakuzaala. Yavaayo n'akyeyogerera. When nazuula ekyo omanya when to just see him. Omuntu azalidde ng'okigirobiri lwakyo kyakuwoolera. They become warmongers. Aya bas. Olaba omuntu ng'ayagala okuleka okakasa muzeeyi we. Nja kuwoolerera. Yes. So that is the context mwekirabira. President Museveni wano ye mwennyini yali awa speech ng'ali ewa Kagame. N'agamba mutabani wange ali very very passionate at certain things. N'amugamba naye some things are better off left inside than externalizing them. Because when you come out, n'amugamba copyingako etiquettes of managing your X or Twitter account. Kagame. Kino kubona Uganda bajjukira tebeerabira. Byali bigambo bya muzeeyi. N'akakasa n'agamba some people are too passionate like my son and people laughed it off. Balowooza bya kusinika mbusi. Nze General Muhoozi ndi omu ku bantu nga simulaba mulundi gumu mulaba emirundi ebiri. Some people think nti bino byaba tweetinga wano it's never just. Take that man as serious as you can. Because when munamujjako ebirowoozo agenda kola ekisembayo. He will not sit down agambe ngenda kubeera ku UBC kati mumpuli. He will not appear anywhere in Daily Monitor. Muzjewo kano kabayiti. No.
he's going to use other tools of communication to pass on his message. And whenever he has done it, his message has been received. It is only we who think he is a joke. Muhaza has a problem. He needs to prove himself over and over again. That I'm a gen. That I'm the one in charge. I know kola yekisemba yo. Olaba omuntu nga mwavu. Ne wali ebijanjala afuna obutibwa amanyi. Kubanga mwamumanyira nti talya. Batalina busobozi. Kati buli omusanga aba asokola amannyo bw'ati ng'ava kulya bijanjaalo. Ensi zonna ezituliraanye, General Muhoozi has provoked here and there. You people, let's be serious. Is he the first commander gwe tubadde naye? Why are we here? All right, ensonga za Generali Muhoozi Kainyerugaba otugambye taata we yamuleeta kola ki? Kakati bwe kibanga tuli wakati mu kuwolera temwewuunya. Tuddayo eri ku nsonga mu kuzaa abaana. Tuddamu mu kuzaa abaana bulungi. Kati muli eyo mugamba kati oba aseka ki? Yeno Muhoozi sawe ye General w'eggwanga batugambye tuleme kutwala Muhoozi nga bino ebintu ali mu bizanyiramu. Amanyi kyakola. Amanyi olwo kye tubadde twogerako nga tugamba nti kafe yayimba kayimba nga agamba nti kaali kamwe kabi oba gwali mwenge. Kati abamu nga bagamba mwenge gwe gwaleeta obuzibu n'ayogera byonna. Oli waagundi awa Paulo Kafeero. Kakati tukkirize General Muhoozi bino tamala gagera abyogera n'ensonga. Now kino kituleeta mu nsonga ennene. Ensonga ennene kanso tumanyi bulungi nti eggwanga lya Uganda lyawaabirwa mu ICC International Criminal Court. Era omusango guno gwali munene obwenkanidde awo. Uganda ne bagitanze ensimbi eziri mu buwumbi n'obuwumbi okulirira Congo. Ng'emu ku nsonga kwe kubeera nga twagende Congo ne tutakulayo entalo ne tutta abaana n'abakazi ne tubba embaawo n'okubeera nga kulirira famire ezo ezaavibwako abantu baabwe. Tuli awo era Congo yatuwaabidde omusango omulala. Tukyalinda tulabe process yaagwo eri etya. Tujja gwogerako. Tujja tutunuulira General Muhoozi ng'alumbaganya ambasada w'eggwanga erya America. Twagalawo tugenda mu nkolagana z'amawanga. Amugamba yeetondere kitaawe ku ebyo ye bye yalowooza nti bayisaamu gavumenti ya kitaawe amaaso. N'amuwa essaawa ndowooza zaali 48 bw'atava ne yeetonda. General Muhoozi y'omu twamulabye oba twamulabako emabega ng'agamba nti eggwanga erya Kenya bitera waliiso aba amaze okuwamba ekibuga ekikulu. Kenya nevaayo neteekawo embeera abajjukira obulungi Mwami Museveni yeetonda emirundi ena mu mpapula n'agenda e Kenya nakola biki oba okitegeera. Then enkolagano eringa ekomawo. Naye singa tukitwalira mu mutima w'otugambye nti tuleme bitwala just for granted. Kubona omuntu munene Kenya eyinza okuba nga yasalawo esirike naye nga teyakitwala just lightly. Tubadde tuli awo. Amaze okulumbagana amagye wano ebyo tumwogeddeko. Kakati ali Sudan. Yagambye Khartoum deka president omulonde Donald Trump amala okutuula mbu bajja kufuna meeting boogezeganyemu era eggwanga erya Sudan bino bye balwanalwana mu bbanga ttono ajja kuba Khartoum agitutte ng'agiwambye. Byonna byabyogera gavumenti yavuddeyo nesaba apology ku gavumenti era egamba nti omwana tasobola kubeera ng'atumanyira naye otugambye nti muyita mwana byayogera abimanyi era abitegeera. Kanso enkolagana z'amawanga ne kitumanyi nti nga Jeno alina kuduumira amagye ge gakuuma ensalo z'amawanga.
kyakola kitegeeza ki? Kiki kye kiyinza okuviiramu eggwanga era biki bye tuyinza okufiirwa okuva mu ggwanga? Buli ggwanga alirumbye eriri mu East Africa. Ati batugamba bw'obeeranga ne neighbor nga temuzigatta babeera safe. Kanso bino oyinza okusangako. Asigena kubasinga. Bino omanyi nze njagala nnyo tunywe emboozi. Ng'omuntu otunyuma naye agoberera ensonga nga tukona ku kintu akitunulamu n'afumiitiriza. Njagala yenna tugyali mu kutuwulirizawo akkiriza emboozi yonna byayogera ate ebimu bimaze okugeza jawo saawa bbiri nga kigeriwa ku ttaka yakozesa essaawa emu omuntu wayingirira mu siteeti endala n'akimamu gwayagala kuba temulina kye mutugamba nammwe bino mulimu gwekaza bino mulimu gwekaza mumbuulireko muhoozi kyagize ng'ayogera n'atabalagako kakati mbawa nti webanga percentage ng'agambye nti Nairobi njagala n'akimiininga wabajja n'akimayo omuntu namuza wamwagala lwaki wamala okukola tricks ezo? because abyaba amaze okucommunicatinga abakumimaze okucommunicatinga some things are meant for certain people nanga nze maze okucommunicatinga n'avaawo kakati Sudan bino byerinda apology tugenda bawa ejja mubeere bagumikiza apology egenda kuvaayo muzeeyi yeewaayo tyagenda wolereza omwana we mpaka walituuka n'amuwolera katuwa apology will surely come. These things you are talking about, international diplomacy, relations, and what have you, you people, when has Uganda had a good slate? From way back, I mean, leave along with the propaganda and the long information out there. These people know how to play their cards right. Omuntu yenanga osoma, obanga onoonyereza, ng'otunulira ensonga n'ozitunula ebuziba. Ebimu ku bintu kati nze kambaweeko ne kano teri muyindi wano eyagobwa nga teyaliiri nakiwulirako ekyo omugenzi ajuuse buli muyindi yali naye ekifaananyi kye baasiiga baalaga nti yali mubi nnyo yagoba abantu tebabawanga yadde 10 naye ng'ebyo ebiwandiiko gyebiri abantu okwesiiga akazigo ne bateekawo n'amateeka expatriated act weri kyomuyindi ajja n'akiraiminga wakiraiminze ne bamuwa abifunidemu babifuniddemu so kyengezaako kugamba nti there are people who are just trying to taint in the picture. Nze ndi ku bantu zebanangenda ba Museveni bweti mwamwejo abamujjonkera mwe temumanyi gwe muliko temumanyi. Those people have mastered the art of manipulation. They've mastered the art of power. Kigambo kyogedde abamujjonkera tebamanyi kye baliko. Ekola bulungi nnyo ku kino ekigambo nsaba owuliriza obubaka njagala owuliriza obubaka buno obubaka mbuza
abajjonkera gavumenti eno temumanyi bino bye bimu ku bigambo byerweru. Then tugenda sembyayo ebya kano Genodeo Aki. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. First of all, we have heard of the sanctions against General Peter Luweru. It is not the first time. And these sanctions affect General Luweru as an individual, and therefore they have no consequence to the institution of the UPDF, indeed to the country. So we have... All right. Abajjonkera gavumenti mwabadde kukutirizaako abalowooza nti mugikolera okusinga bo. Onoonye ekibanja ewalala. Mbakakasa mmwe. Nze sigayangako bubogamu naggwamu ne mmutereka. Omusuula busuuzi. Emmere ne weeba ewoomye etya omala ogifuluma n'ogenda emmanju ebifulumayo toyagala bitunula. Bagenda kubakozesa. Emirundi gyonna gy'onoobeera nga tolina principles, nga tolina nnyota ku ggwe. Bagenda kukozesa, bamala okukozesa bayimirire mu kamera bakwegaane. Teriyo olunaku jjere ligenda kuyimirira oninga omuntu nga mu buyabuya. Bw'onooba otegera ogenda kuba mwana waabwe. Ate ogenda kutegera bye baagala otegeere. So si ggwe okwetegeera tekuli waawe. Bino we munaatandika obbirabira ku eyo. Abantu ne bajja balaba abamu atuula bw'ati n'alwana okudifendinga ekintu. Naye nga kiyita bwekiti n'agamba nkitwala ngenda kidifendinga. Eggye lya Uganda ligenda kukuba buli muntu yenna atuliraanye. Singa banaagezaako tusulamu oba obusobozi bwe buli. Mu bya security muzanyire ku birala. Mbabulireko bagenda kubakuba mufe n'accountability ebule. Omanyi Ebyo bye mwefuula mbusasi ku nnyama bagenda gabateeka mu kifuba. baani kubanga omanyi Mwe bannayuganda abeefuna nti muli mu gavumenti bbiri. Mwe bannayuganda abalowooza nti mubirirwa eby'South Sudan okusinga wallahi tetulina kye tubeetaaza. omanyi ntera okutunuulira ensonga ezimu nenzitaputa okusinziira ku ebyo byensomye byendabyeko byengoberera. Omugenzi omugenzi Gaddafi yali w'amaanyi, yafuga Libya emyaka 42. Ku myaka 42 yattibwa n'abaana be abamu ne battibwa. Bashir owawa ne Sudan ali munda. Syria Bashar al-Assad yaddukire mu ggwanga lya Russia. Mutabani we bamuwanise kalaba abadde afugidde eggwanga eryo okuva mu mwaka gwa 2000 bamugyeko. Assad abadde awagirwa amagye g'eggwanga erya Russia era nga bamuweereza battalion namba n'emmotoka 62 nga ziri mu Syria. Bwe babadde bannansi nga beekyaye bwe yadduse mu ggwanga n'amagye ga Russia ne gavaayo yebadde emuwaga. Now tutunulya olwaleero nga mwami Museveni alina emyaka yakafuga Uganda emyaka gikunukirizana kuva mu 1986. Wakati nga bino byonna bigenda mu maaso, mutabani we akolanga bw'ayagala, amaanyi mangi ageewulira. Njagala okubuuza, kiki kye tuyiga mu ebyo bye tuzze tulaba? Kiki kye tuyiga mu ebyo bye tuzze tulaba? Kubanga bali bonna babadde b'amaanyi. Oli Syria awagirwa Russia oyinza okugamba nti ensi ey'okubiri ku nsi ezisinga amaanyi. Gaddafi mu Africa yali teyamugambako era yali azitoyera ddala. Kiki kye tuyiga mu bino? Olekerawo okuleeta ebigirogiro byammwe mugattagatta ebyo. Simanyi yali gw'amaanyi, simanyi biki. Bano abaffe bino birirayo. Oba kulowooza nti ebyatuka Gaddafi bigenda tukawana. Ku butirizibwa Bannayuganda bwe baliko.
yasubira obugagga abantu abamu ekireetawo enkyukakyuka ffe bannayuganda kyobola abamaje kati baabadde abaana mubalekereko bye basobola anti boogera boogere. We are doing a lot of nothing to unseat the president. Mbabuulireko bino bye mugamba nti simanyi Gaddafi yafa. Gaddafi yali w'amaanyi kituufu, naye muzeeyi azimbye institutions zonna baziyingira. N'obeera ng'okyalawo ne wajja akabadi k'omwaka obukadde 600 ne bubula mu banka, billions 60 billions ne zibula mu banka enkulu ey'eggwanga. Mwene mukitununya mukyanalyzinga katono. So much of everything is determined by politics. These people sit and craft this. Muli ku chess, nobody game. Impichi zitabo. Some of us have a bones. Mtambuze, muze wano, queen. This thing abantu amutebakira banga, it's not a state. It's a monarch of some sort. Bulinga bwakaba. Nze bwe mbulaba. No, si bwe bulaba. How lucky should the Uganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses, then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil, do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for anybody who proves to be very stubborn. I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Urania take off. Most of you people from the east are simply stupid. You are literally stupid. They prefer to work with the northerners and the westerners than all of the rest. The Tumba Amara is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. Baina olimi bali bakozesa nga feba subjects. Mbu bakiraje. Kiri erinnya eryo. Kiraje be baba ku ntikko. Ababeera bakaga Yes, nga ffe tubaweereza. Otegedde bulungi. Mazima. Kakati be balwabo ogwo.
osuubira ng'akyava mu statement eyo ng'ajja kuba pulezidenti ng'olina eddembe sikiwa omuboozi ajja kuba pulezidenti olina eddembe. Okay, kanso ebigambo biwulidde. Programu ya leero bingi bye nandiyagadde ensengezza bingi neewulikikanga bwefaanana. Ebimu ku byenjogedde mujja birabako nga bifuuka. Mulekeraawo okusuulayo bannagamba ensonga zoogerwako. This thing is bigger and sweeter for certain people. Chovola nti wabaako ne wookwata, taking away some privileges from some people. They are telling you are abusing us. Why are you poking your nose in our business? It is their business, not our business. Ensi bagirabanga ng'omugaati gwa bata, bagisazeesaze bwe bati. Ate balinako paati ze batalya. Waganda muli bagezi. Mugenda kuba baddu. N'agamba nti abantu b'omu sayidi zeeyo bakadaga they are ritualists. Ate bwe batyo bwe batulaba. Baagala dynasty country. Bwe batyo bwe batulaba. Baagala kusizinga Yes, ate bagenda kikola. baagala ebyobulamu bibeere nga biri. Tukola muwangala nti emyaka 7 oba wangadde nnyo. Kati bantu kika ki bano bakuga Uganda? Okay, kale eno ya DPTV Uganda yenze Sajime ndi ne Kansona Mutebi wakati mu kubeera nga tutaanya ensonga n'ebintu ebyenjawulo. Emu ku njawulo gye tukola kwe kubanga bye tuwogera tuba nabyo tetuwogera nga biva buve mu bbanga, tuwogera n'obukakafu. Kanso ensonga eno ndowooza tugiveeko mu buvunze eddakiika nga 3. Olunaku lwabadde lwa kwosagulu. Amagye ne police byasazeeko beach ya Bobi Wine. Ogenda omaliriza nga Begasse avuzeemu ne bakwatawo n'abakozi 2 abakola ku beach ku One Love. Ku byawuliddwa nti NUP yabadde teeseteese okubeera nga yeebaza ba foot soldier ababaddewo abatambudde n'omukulembeze omwaka okuggwako. Yabadde abaddiza nga abawabi balina okukozesaako mu Christmas, wiiki ya Christmas n'okubagabula ekijjulo. Yabadde alina kubeera ku One Love Beach. Amagye ne gatuukawo naye ng'ate baasazizaamu ne basalawo ebeere kavule. Omwaka gwali gwa 2013 kanso okuyisizaamu poliisi oba ebitongole by'okwerinda byagenda ku One Love Beach ne bagamba nti baali bafunye amawulire nti waliwo ebyokulwanyisa ebiyingizibwa nga biyisibwa ku beach eno. So nga baagala batwale CCTV camera bazeetolooze One Love Beach noziteeka wansi mu mazzi. Kanso jo bakutte abavubuka, amagye ne gasinga abandi baddewo obungi. Kiki ekyoyogera ku kino? Kati bannankyukakyuka ne bannayuganda abatugoberera ensonga zino tutunulye nnyo ekibiina kya National Unity Platform. Ekibiina kya National Unity Platform ensonga lwaki kirizonetinga n'abantu bangi si lwakuba nti abakikulembera be bagezi nnyo, naye si lwakuba nti abakikulembera basukkulumu nnyo, naye kigezaako koona ku bizibu ne ku nsonga z'abannayuganda. Abakikulembera batufaanana,
batufaanana nti ogenda batunulira gy'olwo Ssenyonyi abadde akulidde kyengera wali embeera tebadde nyangu nnyo babadde muffe. So in a certain way they command that attention. Ekitegeera obuzibu bwenkiinamu bukulembeze bwaffe emikolo gitususseeko obungi. Bwe tuba tetujaguza kino tuba tujaguza kino. Ekitegeera nti naffe abamu oluusi ne kitubuza embiibya. Annange watuli ku kiwano. Kakati end of year party tutumazeeko omwaka kituufu babalungi batuufu okujaguza n'okucacyanca. Bobi Wine yagambye nti kusaidia oba oli awo abalala tekiri nnyo ne kusaidia okusooka okumalako omwezi abanga amazeeko omwaka nga tagenze mu kkomera tasibiddwa takwatiddwa abanga amazeeko omwaka naga tetugenda kubeera nga olw'okubeera nga twetaaga okununula eggwanga tetugenda gaana kubeera nga okusooja alina omukazi owa tetugenda gaana kujja tusharinge ketulina ojjukira abaddala nnaku kkulu so okugaba si kibi n'okuddiza guba mungi kuba n'owuwa kumma bannange okuba tufunamu obudde mu struggle eno netwegadanga n'okwegadanga tuli wala bwe baba mu struggle tebazaala mbabuulireko bwe tuba nga tufuna obudde okujajjaata n'okutunuulira ensonga nga tuziyisaayisaako babayita amakwekansamu wano na wali tuli wala mukukyusa eki obukulembeze naye Museveni yabukyusa mu kiseera we yabukyusiza obukulembeze bwe bwe papa alwala simanyi vice president wako emirundi mingi eryo tujja ne tukola emboozi nga tusobodde okufuna amawulire nti muzeeyi mulwadde neggwanga ne bali mufulumya mingi lwakuba muzeeyi tawamwaganya tawa muntu ntebe ye agenda naye muzeeyi tomunyumiza gasiya si mu bubi babuulirako olunaku lwe banaagala okuwaguwanula bubi ebeewo ejje lya Uganda mu bintu ebitono byeriyinza okukola however but yeah the spark that can be the trigger. naye nze sirowooza nti baagala kuwanula bubi I think nti baziyiza namba eno kubaako byeyinza kubeera nga ekola anti kati bo bwe balowooza kansi olaba olwaleero olaba bw'oli n'okeera ku makya n'oba n'abavubuka 100 ne babazuula nti muyinayo mutuula mba temwogera ku okyegedde kyo nkimanyi kati tebakkiriza information fuluma okulekange kiriziddwa. Okay, kale twagala kubeebaza mwebali kansokosibula abantu asebo ne banyabo toni gy'owulire ne biiti gy'ogiwuliriddemu kibadde kigendererwa muzubakabunga nze namutebisumanyi. twagala kubeera nga tubeebaza mwenna abatugoberedde okuva we twatandikidde mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutuwadde amatu mutuwadde n'amaaso okutulaba wamu n'okubeera nga mutuwuliriza. Nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampa ebimusinga okuba nga mwagala bannanga abavuga abantu muvuge bulungi abatugenda mu nnaku nkulu manya nti gwe oli ku steering naye okutta obulamu bw'abantu abalina abantu abalemagaga be balabirira kale nno muvuge bulungi ennaku enkulu zisala mutambule mpola